osanga omwana ng'ali ku musala gwa miliyoni emu n'ekitundu naye n'omubuuza ng'okola ki maama ebintu bizibu nkuba ekyeyo naye ng'alabirira pusi. kati emitwe yammwe mwe balina envi nga nze tulina okugatta amagezi yeffe abasobola kutaasa abaana baffe abafiira mu nsi za bweru. tukisobola. mujje tukolere omu muleme kumbaza gamba kati kitegeeza 50% ey'obuwumbi obwo kwata obuwumbi ng'obu obuteeke mu rosemary buli lunaku olabe sente olaba abanyayuganda bagenda kusobola. olwaleero ndonkinga perfume ebitukola mu rosemary obutukola mu afreshana okutandika n'ewiiki ejja abanyayuganda batandika kukozesa perfume eya Africa ng'eri nakyo bw'omukuba mu lugoye amalamu omwezi mulamba naye ate kibagana kunaaba. abasajja tebagala kunaaba bulwadde bw'abasajja. ye madamu wange yali amanyi yenza tagala kunaaba bulwadde bw'abasajja. sooka otegeere bamukola muki gamba bulwadde bw'abasajja. Getuli so tugenda tukole kino perfume ziri bbiri musagade mbadde ngezaako okukola y'abasajja n'abakazi so kati nyagala bagenda kukuba sayidi enu n'enu okole bwotyo otugambe eno number 1 tukikole tutya musoma Stephen Nyamba wandika wano tutegere number 1 and number 2 kati omuntu atugambe zifanagana ziwandika nyagala ozawula Dinako mutegede nyagala gende mu bantu otegeere sayidi eno bakubye number 1 and number 2 musooke mulewe obalete emaali mutunulangayo ku geti nga bambega tambuzana sookereni gamba bameka walogenzeeko mu supermarket bameka bagendako mu supermarket buli supermarket yonna weeri ekisookera mu perfume naye nga perfume yenna atwala obuwumbi n'obuwumbi mu Uganda ava aweeru naye ate bana bakola perfume bakozesa omuddo gwa wano ne bagutwala ne batukola perfume ffe ne tubatwala sente. omulembe guno ogutulimu taliwo omukazi asobola kufuluma ennyumba nga musibateekamu katono. olwaleero ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano twebaza mukama nga sawo Uganda tulonkinga perfume obutukola mu muddo guno gwolaba. so perfume tumulonkinga leero tumukola mu muddo guno gwolaba wano. tulina ekibayita cloves, tulina ekibayita irik, tulina ekibayita mint, tulina n'emiddo emirala. so twebaza mukama leero nga tulonkinga perfume ono mu linnya erya Yesu abanyayuganda batandise kukolesa ebintu ebirungi nakyo. twebaza mukama ku lwa factory ya sawo Uganda obanga esobola kukola ekintu bwe kiti. so mwenna bagenda kulima rosemary, tugenda kukola air freshener, tumaze kukola mu perfume n'ebintu ebirala. mukama bampeere sente okutandika na leero tandika okubuza perfume eya sawo Uganda. so ngenda kwaniriza abantu nga basatu akiikidde abasiraamu abakatuliki n'abalokole ebintu bino tubisabire bibeere ku halaali abanyayuganda batandika okubikolesa. obugololoke omukono nammwe mutegereddemu ku ttaka lyammwe. twesiimye okubeera mu nsi ennungi ne bagiyita Pearl of Africa kituufu. okuva olwaleero tujjumbire ebintu byaffe bikoleddwa wano nga tussaamu amaanyi nga tukola ayi mukama nga ggwe mukulembeze. ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe. amiina. tusabira bimusebe sisaala omulala lwa ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okussa kimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. amiin. ani ayogere mu bizinesi yaffe alwa gekima ku sente omuntu okukola ne bizinesi yaffe. billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. amin.
Allah ow'ekitiibwa tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde n'otusobozesa okutuuka ku lunaku luno olwaleero nga tugenda okulonkinga product zaffe. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa product zino ze tugenda okulonkinga ozituteeremu omukisa, ozituteeremu obuganzi mu Uganda yonna ne mu nsi z'ebweru, zibeere eŋŋanza eri abantu bonna, buli agikwatako agisabenga obutalekaayo. Aye Allah ow'ekitiibwa tukusaba ne ze tutannaba kulonkinga zonna otuwe amaanyi n'obusobozi. Buli atategeera product zaffe Allah tukusaba omuwe okutegeera n'ozimanya n'ozeegomba. Allah tukusabye nga tuli mu kisiibo ng'ate watugamba Allah bwe tunaakusabanga ojja kutwanukula, naffe tukusabye Allah tukusaba otwanukule. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mukama tukobaza kulwokolesa kwa investor. Mukama tulookinga product zaffe za Uganda, tusaba Mukama oziwe omukisa. Bayibuli nga bw'egamba matookya by'omumirembe nti onawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Tusaba ayi Mukama oziwe omukisa n'oganja buli muntu yenna n'azikozesa okuva leero azifunemu enjawulo mu product eziri mu Uganda, emirimu efuna favor byonna bye tuba kitange soda byonna ebitwala wano ayi Mukama tubisabira iwe favor abantu babikolesenga bawonenga basumulwenga baganjenga mu linnya erya Mukama Yesu tusabye amiina. Staff omulungi nga tulonkinga products zino twagala okusabira omudduwo investor olw'okumuwa amagezi okwagala ate n'okumanya. Tumuteeka mu mikono gye Mukama engeri okumuwa omukisa ate era engeri okublessinga n'okwongera okumuwa amagezi amalala think of other products okwongera okugaziya kampuni eno okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi ow'ekitiibwa nannyini ensi n'eggulu, SDA y'enfo Mukama mwempise eggoboozi olwaleero. Nja kubasaba abatuuze muwanike ku mikono aweebwe ekitiibwa Mukama waffe. Ffenna tuyize olw'okuyaayaana Mukama bwe kiddukiro era tuggwawo nti tujja kufa nga tuli bagaza mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Nze muwonge.